Abayizi bannankubaza Mbogo mu ssaza Buddu bakungaanidde ku ssomero lya St. Charles Lwanga e Kasasa mu Kalungu ng'omukolo gusoose n'emmisa ekulembeddwa Reverend Father John Baptist Kintu omusomesa ku ttendekero ly'e Bukalasa agwetabiddwako n'abakulembeze okuva mu Bwakabaka ne gavumenti eyawakati ng'omugenyi omukulu abadde Joseph Sowava omuwabuzi wa pulezidenti ow'enjawulo ku nsonga za Buganda. Father Kintu asabye abankubaza Mbogo n'abalala okwekwata ku Katonda abawa amagezi n'okukwesa obulungi emitimbagano. Sewava naye abakalatidde okuba abasaale mu kulwanyisa abantu abeefunyiridde okuvvoola bannaabwe ku mitimbagano naddala nga beeyambisa olulimi Oluganda. Yeddick Muwanga omumyuka owokusatu wa Pokino atisse Sewava obubaka obusiima Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku nkola ey'okuyonja eggwanga eyatongozebwa gye buvuddeko, kyokka n'asaba kiwabeewo engeri ennyangu ebitundu gye biyinza okufunamu ebikozesebwa. Ate bannalutalo ne balwa tract mu disitulikiti y'Ekiboga ne Kyankwanzi bajaganyizza olw'okufuna abakulembeze abajja n'okujaguza nga bw'ogiweza emyaka 6 Bukyalutale Club etandikibwawo mu Kiboga ne Kyankwanzi. Omukolo gw'okutuuza abakulembeze gubadde ku Town Council y'Ekiboga nga gukoleddwa yaliko Gavana wa disitulikiti 9213 Ken Mugisha n'oluvannyuma abakwasizza ebinaabayamba okutambuza emirimu. Akubiriza abapulezidenti abatuuziddwa okukwatagana obulungi ne bammemba okulaba nga pulojekiti za Lutale zigenda mu maaso ez'okuyamba abali mu bwetaavu. Obulwadde butwala amazzi mu bitundu ebiyamba abavubuka n'abakyala abatasobola okufuna mirimu. Pulezidenti abadde Amos Kalumba ayogedde emu ku bibakoze mu kisanja kye. Twafuna partnership ne National Forest Authority netuwa hectares 10 eziri mu bitundu eby'entobazi abantu badde bagenda nga balimamu tusobole okukomyawo obutonde tusimbamu emiti. Pulezidenti atuuziddwa Gaba Ambrose alambuludde byagenda okutandikirako. Tugenda kusimba eka 205 z'emiti. Pulogulamu twagitandiseko dda era ngenda kugyongerayo. Balwa tract okuli wa Flandro ne bagumya Reagan aba Kiboga ne Kyankwanzi nabo basuubiza okwagira enteekateeka zonna ne pulojekiti za Lutale. Ngenda kulwana nnyo mu guno omwaka okwongerako abamemba wa contracting abatwegatteko naye tulina pulojekiti ey'okukuza ennumi. Omuntu yenna ayagala okuyamba ekibiina ky'oyinza oyambiramu abantu nga okikwana mutima gwo wiringire nga tebakukase ye Lutale. John Bosco Seruwo ne Jimmy Semugabi bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.